Kafeero Wilson nga mutuuze w'Eshema bamukwatiriza ku dduuka lye erimanyiddwa nga Cobra Farm Supplies erisangibwa e Kaboohe mu munisipali y'Eshema ng'eno gy'abadde atundira eddagala eritatuukana na mutindo. Bano kukwatibwa kiddiridde ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala wano mu ggwanga ekya National Drug Authority nga bayambibwako poliisi okukola ekikwekweto ku batunda eddagala effu. Ono akwatiddwa ne mukyala we Kafeero Olive era batwaliddwa ku poliisi babitebye. Baguddwako emisango 5 omuli okutunda eddagala eritakkirizibwa ekitongole ki NDA, okutunda eddagala nga tebalina lukusa, okutunda eddagala ery'obutuwa n'ebirala. Abafumbo bano omulamuzi w'eddala erisooka Stella Mwali abasindise ku alimanda bibakayo sabiiti namba okutuusa bwe banaaleetebwa mu kkooti. Avunaanyizibwa ku ddagala ly'ebisolo mu kitongole ki National Drug Authority, Dr. Muhindo Jan agambye nti eddagala lya Tikban lirimu obutwa, obutta ebiyenje, ebiku n'obuwundo, kyokka nga bano lyebabadde baguza abantu ekintu eky'obulabe. Fumigants are products which are used for killing bats, bed bugs, and the like, and they are not meant to be used on live skin. They are meant for things like wood, which can be able to withstand. Eddagala lino libadde ligula wakati w'emitwalo 12 ne 15 buli liita, ate nga lyandibadde ligula emitwalo 2 gyokka, ekitegeeza nti babadde babba abantu ate n'okubalwaza wamu n'ebisolo byabwe. Dr. Muhindo asibye abalunzi bulijjo okubeera nga obulindaala ku ddagala eriri katale kubanga abamu babaguza eddagala ery'obulabe ery'obulamu bwabwe wamu n'ebisolo. We want the livestock keepers, both farmers, herdsmen and the farm owners that use of Tikban is very dangerous. It's not allowed. It will cause death to your animals, it will cause abortion, it will cause contamination of milk. This is not allowed, and we appeal to the general public that let them consult their area veterinarians in the local areas, and then they can buy the right drugs which are recommended by National Drug Authority. These products have been reported to have skin reactions. There's repeat breeding. Animals are not getting pregnant despite being given a male to be served. Agamba nti singa abalunzi baneegendereza ku ddagala lye bakozesa ku bisolo byabwe bakuddamu okufuna amata malungi agasobola okuvuganya katale. Major source of livelihood in the cattle corridor districts of Uganda like Shema and Tunnaluba tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire Gambuuze.